fiirwa obulamu bwabwe waliwo okubwatuka mu kirombe ekya Kol mu maserengeta g'eggwanga eriyitibwa erya Buturuuki kakananga abalombe 301 tebagenze maaso na kusimatuka atuliriza ebyo byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 Mei mwaka gwa 2014 kitegeeza nti olunaku olwaleero gy'emyaka egiweredde ddala 11 egiyiseewo nga ebyo bimaze okubaawo. Bwebuti bwe buti mu Inside Story. Wabale tugoberera amagavumenti katandikire ku mukulembeze eggwanga lya America kawandwa bigambo Donald Trump agenze Middle East. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabale nnyo kuba nti otumbudde ziri eddakiika 14 kadde kano zise ku ssaawa 4 tutandikidde ku mukulembeze eggwanga lya America gwe bayita Donald J. Trump unayolekedde ekitundu ekya the Middle East agenza abalambuleko. Donald Trump mukulembeze wa ggwanga eriyitibwa erya America. Amawulire nga bwe tugenda maaso nokuleka ntugalengera akadde kano kennyini. In fact gagano gategeezezza nti amaze okutuuka eddakiika ntono eziyise atugoberera eddakiika ntono eziyise omukulembeze gw'eggwanga erya America kawandwa bigambo Donald J. Trump tulengera Air Force One enyonyi etambuza omukulembeze eggwanga eriyitibwa erya America yiino yakagenda maaso n'oleka nti etonnya ku kisaawe ekyennyonyi wali muna mu ggwanga eriyitibwa erya Saudi Arabia amaze okulabika nti atuuka. Donald J. Trump mu kaseera kano kennyini ali munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya Saudi Arabia ekibuga ekiyitibwa Riyadh. Ennyonyi eyitibwa Air Force One waawano weegenze maaso n'oleka nti emusudde. Bamaseeka abakulembeze b'eggwanga eriyitibwa Saudi Arabia babakulengeza nga bagenda maaso n'oleka nti boolyawo bamwaniriza Donald Trump omukulembeze wa ggwanga eriyitibwa erya America amaze okulabika nti oboolyawo atuuka kakati bakulengeza bendera z'eggwanga erya America ziteekeddwa ku nguudo eziwerako mu kibuga ekiyitibwa Riyadh e Saudi Arabia era nga kigamba okuba nti ezimu ku nguudo zino kwagenda okulabika nti ayita bawanise bendera za America wamu ne bendera z'eggwanga eriyitibwa erya Saudi Arabia. Akadde kano kennyini mwago ge tugenda maaso n'okuleka nti tulengera naye nga magambye nti Air Force One nnyonyi yabukulembeze bw'eggwanga eriyitibwa erya America emaze okulabika nti etonnya ku kisaawe ekyennyonyi wali mu kibuga ekiyitibwa Riyadh. Akadde kano kennyini Saudi Arabia bebasoose okumukyaza naye nga agenda kumala ennaku 3 ku bugenyi bwaliko era nga agendako e Qatar ne munda mu ggwanga eriyitibwa erya United Arab Emirates. Bagambye nti Abamerika bawandiise White House amaka g'obukulembeze bw'eggwanga bategeeza nti ne badde historic return to the Middle East bagiyise historic return to the Middle East era kasookedde ng'afuuka omukulembeze eggwanga erya America bwe bugenyi obutongole bwasoose okugendako mu kisanja kye ekyokubiri ng'omukulembeze eggwanga eriyitibwa erya America bwe bugenyi bwasoose okugendako obutongole asoose genda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bagambye nti agenda kuvaayo agende Qatar ate agendere mu ggwanga erya United Arab Emirates. Kale mmwe abatufuna obutereevu nga musinzira e Saudi Arabia abali mu kibuga Riyadh abali e Jeddah abali e Mecca n'abali mu bitundu ebirala ebikulu obwakabaka obwa Saudi Arabia esajja mwe mulina baliyita Donald Trump mwe muyina mumutulabire. Kakati Donald Trump obugenyi bwe nga amaze okutegeeza nti amaze okutonya mu ggwanga eriyitibwa erya Saudi Arabia obugenyi bwe busuubiddwa okuba nti bugenda kubeeramu ensonga eziwerako okwongera okwogerezeganya n'ensi eyitibwa Saudi Arabia. Okusooka Saudi Arabia nga bo baagala okwongera
enkolagana yaabwe n'eggwanga ereetebwa erya Amerika. Wasuubiddwa okubeerawo miitingi wakati wa MBS Mohammed bin Salman omukulembeze alindiridde okutwala entebe y'olulangira Saudi Arabia ne Donald Trump basuubiddwa okuba nti bagenda kwogerezaganya ku nsonga eziwerako. Ezimu ku nsonga eziwerako bwe butebenkevu obw'ekitundu ekya the Middle East okutwaliza awamu. Bagenda kuba obuulira babyogerako ensonga ez'ebyobusuubuzi naddala nga boogera ku nsonga ez'amafuta zisuubiddwa okuba nti zigenda kuba ku mwanjo nnyo wakati wa Donald Trump ne MBS Mohammed bin Salman. Ekirala twabadde tubategeezezza nti Abayiraani babadde basuubiddwa okusindika Pulezidenti Masoud Pezeshkian agende mu ggwanga lya Saudi Arabia obaolyawo asisinkanamu ne Donald Trump, naye amawulire ago kaakati gakakasiddwa nti tekigenda kubeerawo kubanga tewaliwo nteekateeka neeragiddwa nti omukulembeze eggwanga lya Iran Pulezidenti Masoud Pezeshkian anaabiteekamu engatto naye arekere ekibuga ekiyitibwa Riyadh e Saudi Arabia asisinkane Donald Trump. Kitegeeza nti ekyo tekigenda mpuliriza akubeerawo, naye ate era ku mmeeza nga MBS omulangira alindiridde entebe ey'olulangira munda mu ggwanga etibwa erya Saudi Arabia ayogerezeganye ne Donald Trump basuubiddwa okuba nti ensonga za Iran eza nuclear bagenda kuba bazoogerako. Jjukira nti obutakkaanya obuzze bubaawo wakati w'eggwanga lya Saudi Arabia n'eggwanga eryitibwa erya Iran ennaku zino bwakendeera. Abakungu ab'eggwanga lya Saudi Arabia bagenda e Tehran, abakungu okuva e Tehran basala butereevu ne bajja mu ggwanga eryitibwa erya Saudi Arabia ne bateesiganya. Kati wabaddewo ko obaolyawo easinga tensions emabega ezibaddewo wakati wa Saudi Arabia n'eggwanga eryitibwa erya Iran. Kitegeeza nti akaseera kano basobola okwogerezeganya. Kakati Irani asobola bulungi okwogerezeganya n'eggwanga eryitibwa erya Saudi Arabia. Abayiraani basobola okwogerezeganya n'eggwanga eryitibwa erya Qatar, ate ng'era Abayiraani basobola okwogerezeganya n'eggwanga erya United Arab Emirates. Amawanga gonsatu laago Donald Trump gagenda okugendamu essaawa eno gasobola okwogerezeganya ne Iran. Obaolyawo banaagenda maaso n'okwogerako ku nsonga za nuclear wakati waabwe n'eggwanga eryitibwa erya Irani. Kale na Amerika asuubiddwa Abarabu bano abasatu Saudi, Qatar n'eggwanga erya UAE okwogerezeganyamuko nabo obuulyawo ku nsonga z'eggwanga erya Iran n'okulaba nti buli kimu kiggwa mirembe wakati we mu Amerika n'omu Iran akaseera kano kennyini. Katampuliriza amawulire ge tulina ku sayidi endala era ku nsonga za Donald Trump babadde basuubidde Abamerika n'Abayisirayiri. Amawulire gabadde gasuubidde nti Donald Trump wakugendako mu ggwanga etibwa erya Isirayiri. Mu trip yeeno abadde asuubidde okugendako mu ggwanga etibwa erya Isirayiri bwe yali yakafuuka omukulembeze eggwanga lya Amerika nga yakayingira mu White House ennaku z'omwezi nga 2 bwe yayingira ennaku White ntono ddala. Yayingira 2 January White ennaku ntono ddala. Ssaabaminisita w'eggwanga erya Isirayiri gwe bayita King Bibi Benjamin Netanyahu n'abiteekamu engatto n'agenda mu Amerika. N'agenda mu Amerika ne babaako ebakkaanya ne babaako ne ddiiru ze baakutula. Ezimu ku ddiiru ze baakutula immediately nga yakafuuka president mwalimu Amerika okudda mu ndagaano ey'okuguza Isirayiri ebbomu ekika ekya banka busters ezigenda maaso n'okukozesebwa okuba obaolyawo ze bankers ezaawerebwa. Jjukira nti ku mulembe ogwa Joy yagenda maaso n'okuleka nti obaolyawo ayimiriza ekyokuguza Isirayiri bomu ekika kya banka busters ng'obukulembeze bwa Joe Biden bwali bulumiriza Isirayiri okukozesa bomu zino wakati mu bitundu ebirimu abantu ekitakkirizibwa mu mateeka agafuga ensi yonna. Kakati Trump bw'afuuka omukulembeze wa Amerika immediately yakkiriza nti Amerika egenda kuddamu eweeyo zi banka busters zino era ne bagenda maaso n'okuba nti basigadde bakolagana. Kakati akaseera kano tebeerabawo. Netanyahu ne Donald Trump tebeerabawo era nti Donald Trump abadde asuubirwa okugenda e Isirayiri naye n'okuba nti balinamukko obutakkaanya tagenze. Butakkaanya buvaawa? Okitegeera obutakkaanya we buva wakati wa Donald Trump ne Netanyahu akaseera kano kigamba okuba nti strategy ku nsonga ze Gaza n'ensonga za Iran. Amerika ateesa ne Iran batudde ku mmeeza era nga balina obaolyawo kibajja okutuukako. Kati Israel amugamba nti omusajja omukutte empula omukwasizza kisa. Israel ayagala agende maaso n'okulabika nti obaolyawo akozesa ekifuba alumba Abayiraani abakube oba kubasaanyewo abasaanyeewo. Amerika yamugambye please linnya ku kyawakati sooka olinde sooke twogere nabo.
ekirala ekinyiza Isirairi mu nteeseganya ezigenda mu maaso Donald Trump yategeezezza wiiki ewedde n'agamba nti tebannaba kusalawo ng'Abamerika obanga Iran banaagenda maaso n'okumugaanira ddala obaolyawo okuddamu okwenrichinga uranium gwasobola okukozesa amaanyi aga nuclear. Trump yagambye tukirowoozaako tulabe tuyinza okubagaana oba obutabagaana. Isirairi kyamunyizizza tayagala kukiwulira, agamba nti omusajja bw'oba wasalawo kutuula naye nga tewayagala tukube mukube mugaana okuddamu okwata ku uranium nti akola enrichment simanya bya bulimi simanya bya kitomukkiriza. Ye Trump agamba nti nedda tukyateesa beetonga bwe bitambula. Kakati ekirala waliwo obutakkaanya wakati wa Donald Trump ne Netanyahu ku nsonga z'e Gaza. Donald Trump agamba nti wabeerewo ceasefire emundu esirike wakati wa Isirairi n'abasajja bayitibwa ba Hamasi, wabeerewo ceasefire era nti obaolyawo n'enteekateeka gye yalangirira ekitundu ekyo bakikwasa Amerika egende maaso n'okuleka nti ekikulaakulanya eddemu ekizimbe, naye nga wasoose kubeerawo ceasefire. Ye musajja mukulu gwe bayita Netanyahu yarangire n'agamba ffe tetugenda kubeera ceasefire, tugenda kukuba ekitundu tukiwambe ku kifuba. Kakati balina obutakkaanya ku fronts za mirundi ebiri. Ensonga esooka e Gaza Trump agamba tubeere ne ceasefire, Netanyahu agamba nti we say no to a ceasefire. Kakati ku nsonga za Iran obutakkaanya bwa mirundi ebiri. Omulundi ogusooka Amerika yagaana Isirairi okulumba eggwanga eryo mukadde kano basooke bateese. Isirairi tekyamuyisa bulungi, yali ayagala Donald Trump ababaking omusajja bagende bamukube bukubi bamwogoloze ekyo kiggwe. Amerika ekyo n'akigaana. Kakati ekyokubiri nti mu nuclear talks ezigenda maaso eggwanga lya Isirairi sirimativu n'engeri Amerika gyakutemu ensonga zino. Aba Isirairi bagamba nti omusajja omukwasiza kyejo olaba otuuka n'okugamba nti tonnaba kusalawo oba onaamugaana okuddamu okukwata ku uranium yenna oba nedda. Isirairi bimunyiiza era nga waliwo ko obuli obutakkaanya wakati w'eggwanga eriyitibwa erya Amerika n'ensi eyitibwa eya Isirairi ekiwaliriza ne president okubanga tagenda kugendayo. Naye ekitundu kino ampuliriza ekya Middle East kyankizo nnyo eri eggwanga lya Amerika mu ngeri eno nti abasajja Abamerika wakati mu kwongera okulaga nti balina waka wakati mu kulaga nti ba super power gwokimanyi nti ekitundu kyonna ekya Middle East gye bagenze bajjuzaayo bases ez'amagye amagye gye gali bapiganaje gye bali Middle East. Bw'otunula mu kitundu ekiyitibwa Eastern Mediterranean wanampuliriza Amerika alinawo amaato gali awo guided missile destroyers kweziri ku mazzi Eastern Mediterranean weebali kimu ku bitundu ebirinandiganye ne Isirairi ne Lebanon. Amerika waali Middle East bagyetaaga. Kakati bw'oba otunuulidde emmeeri zino eziri mu Eastern Mediterranean zezayambako juzi Isirairi bwe yali egenda mu maaso n'okufaafagana n'emizinga egyava Iran. Kati Amerika alina presence mu Eastern Mediterranean waali alinga mu bufunze yafuga ekitundu kino. Bw'oba weetegereza Omumerika era ayina Harry S. Truman. Kino kyombo kiri mu Eastern Mediterranean. Bakulaga nti kiri mu kutambula kigezaako okurosinga Atlantic kigenda. Okitegeera bali mu kukideployinga kikyakurosinga kigenda mu Eastern Mediterranean kitundu kya Middle East. Amerika waali kati mu Red Sea bw'oba weetegereza Red Sea ali wakati maserengeta ga Isirairi era nga bagenda maaso n'okusagana eggwanga etibwa erya Yemen n'amawanga amalala. Amerika awo nawo ayinawo ebyombo era bigenda maaso n'oweka nti byetegereza embeera nga bwetambula. Kakati okusinziira ku basajja bayitibwa Amerika ekitebe kye Pentagon bagamba nti balinawo zi guided missile destroyers eziwerako eziri deployed. Amerika ayina ekyombo kye bayita Abraham Lincoln kiri mu Gulf of Oman waali awo asirise bwati military bases bw'oba ozeetegereza mu kitundu ekya Middle East wonna. Amerika ayina abaserikale emitwalo nga 40 bali stationed mu Middle East. Abasirikale emitwalo 40 bakomanda emitwalo 40 bali mu Middle East. Pentagon tatubuulira waje bali bulungi naye nga bali emitwalo 40. Twatuukira mu September y'omwaka ogwedde 2005 nga bali munda mu ggwanga etibwa erya Iraq. Qatar eyina largest military base mu Middle East okuliraana eggwanga erya Bahrain. United Arab Emirates nawe waliyo bases e Djibouti waliyo ne Kuwait waliyo.
bata America bayimiridde akadde kano kale bayina military presence yamanyi ddala mu kitundu ekya the Middle East. Kakati omukulembeze wa bwagenzeeyo oba oliawo okwongera ebintu okubitambuza n'okwongera okulaba America engeri gyeyinza okwongera okukolagana mu ekitundu ekya the Middle East. Ali Saudi Arabia atuuse agenda okuva agende Qatar then agende mu ggwanga erya United Arab Emirates. Akadde kano kennyini nga bwe tubirengera bwe nataddeko Pala FM ekulede omuntu wa bulijjo. Mandela Group of Companies beba nyine City Tire ne City Oil petrol stations okwetu eggwanga ovuzi w'ekidduka bagamba nti akaseera kano osobola bulungi okwewangulira emmotoka ya zero fuel car amasannyalaze tegenda mafuta. Gula empira ebiri ekika kyalingiro ng'okulenda wheel alignment ofuuke namukisa agenda okwewangulira emmotoka eyo. Ate nga Modus Management Services nga bulijjo abo bagamba nti bali Bukoto wali opposite Bukoto White Flats bakujja kuswesa opangisa Grand Road ayina ennyumba ez'abapangisa apartment bakedi bekwate bajja kubanyiza ofune ssente zo mu budde ate nga zawamu bali ku noti 559 73 noti 597 noti 778 5 23 netukwanyulya ne Kawa Mpologoma oyakuleba obwakabaka bwa Buganda okuva mu nteekateeka emwanyi ajjudde Dekende gulamu za 25 10 25 5 ne kilo emu. Abazadde nga mwina abaana nga badda ku masomero mubagulire Kawa Mpologoma anti awagala obongo n'amabateekateeka emikolo mwekwate Kawa Mpologoma. Omusubuzi genda mu supermarket omusubuzi omuntu wa bulijjo baganda genda mu supermarket ezenjewulo okwetula eggwanga ate gwe omusubuzi agala okusubula Kawa Mpologoma essimu eri noti 7 noti 3 mukaga 257 noti 3 noti 5 85 ojja kuba ofuna Kawa Mpologoma akolebwa Obwakabaka bwa Buganda. Ate nga Prestige Majere ni Sajju wa Mulembe alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mwekwate na mababekeri kubanga akekereza n'ofuna amagoba agawerako mufune maduuka ne supermarket okwetula eggwanga ojja kuba omusangawo Prestige mu kikubo genda okukyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade. Atenga bamagumba hapo kliniki omulimu gw'okujjanjaba amagumba bagumaze mu myaka 5 olumizi bwa mugongo ina gauts of an accident wamenyeka bakuyunga ngati waterera wazimba mu nyengo waliwo ekizigo kibakuleetera ekigenda okuyama ko kuterera atenga bagaba n'ebitanda paka wawona ku nkulunga yakabaka ku ngalabi we bali essimu noti 7 noti emu 95 noti 65 noti 7 noti emu 95 noti 65 wajja kuba wafuna bulungi. Uganda Halali Bureau kitongole ekivunanza okwekenneenya omutindo gw'ebintu bitukozesa nga biri halali okula ebyokulya n'ebyokunywa wa kampuni bagamba nti batuukirire basobole okukakasa by'okulya nga biri halali. Genda kusa April Kagorodi watandikira plot Tudor Gardens bakujjukiza bulijjo nti kozesa ebyo byokka ebikakasiddwa nti biri halali kibera kyogula banga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau ketoloovu munda muko mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu ku nooti 4 emu 4 233 bitano nkaga mwemu noti 758 52 noti 10 nemu bwe tukomawo ate katugende mu parliament tu nkubulire ebiri mu biru gye bagenda okuzza mission civilian mu koti ya maje kakati abo tugenda okuddira kasoke nkwe kakati obulango buno nenga olune Dr. Kayima okuva mu Kayima Habo Center agamba nti yakoledde masanyalaze 2 in 1 omwami joyina okwekwata katuveko mu bulango buno tukomewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi mpitibwa omusawo Kayima Abdu Jabal okuvamba Kayima Habo Center abasangibwa ekawempe tula kirokole nga tujjanja bisa butonde na mere twabakoledde echupa gye bayita 2 in 1 masanyalaze 2 in 1 masanyalaze erimu ekirungo kya zinc ne selenium ekigenda okubanga kiyamba gwo omwami okuwa embavu mu nsonga z'ekikulu ekigenda okuyamba gwo omwami okubanga osobola okuwangala n'okudda amangu eri gwangoli ngoli mu nsonga zaffe ez'ekikulu teweerabiranga bulijjo nakolera ecupa eyo gye bayita 2 in 1 masanyalaze ejja okuyamba gwe omwami agaziye prostate gland ezimbye tokyasobola kubanga ofuuyisa bulungi omusulo gujja gwesiba abamu ensangi zino ekirogoloka emirundi mingi nnyo nakoledde ecupa gye bayita 2 in 1 masanyalaze n'ecupa eyo 2 in 1 masanyalaze olunaku olwaleero ngenda kuwaayo bannamukisa 10 abagenda okufuna ecupa eyo ku mitwalo 5 gyokka 2 in 1 masanyalaze era teweerabiranga bulijjo 2 in 1 masanyalaze mu ssaawa 3 zokka eba emaze okubanga etambula mubiri ecupa eyo ya 2 in 1 masanyalaze ecupa eyo ejja kuyamba tulikawempe tula tuliraanye Luka Factory enamba y'essimu eri 0759 8 8